Grandies. Okay. Mugamba mutya abantu bange. There are so many issues that are going on. Why Alien Skin didn't perform, why he performed late, and so many blames are going on internet. Kibanda mwabadde temumazeeyo ssente, Kibanda yabalazeeko bafaani nga buli omu awa endowooza ye, which is okay, but I just want to give a brief account why all this is happening. First of all, show ye Dubai, it was pulled off, it was nice. Kibanda yagikubye, yabadde y'amaanyi nnyo. Abantu ababadde mu show ye Dubai ku Venom Club ababadde wabweru, abasigadde wabweru n'abazze ne bagula ticket nga bankubya nangamba nze ngenze, babadde bangi nnyo. Babadde almost bagala kwenkana ndowooza ababadde munda mu Venom Club. Now Venom Club bagigaziya nga esobola accommodating like around 700 people to 800, but yesterday it was full, it was packed, nga tolina wantu wonna wonna woyinza kuyita nga all ACs are not working. That is how powerful Alien Skin is right now. Abantu balayininze app okuva ku ssaawa emu paka ekivulu ekya closinze nga they are trying to enter. Ekitabangawo mu Dubai tekirabibwangako bukyanga tubeerawo. So Alien Skin, for no doubt, he is loved and he is favored by many people. Ejo nakoze a comment nengamba nti he is the first person eyakamenya records ez'omu Dubai, because and a sold out event or a successful event in Dubai ebeeramu abantu 250 ku bantu 350. That is the highest ze tubadde tugezaako okufuna within emyaka gino ebiri. Eyamadoksi emu ku share surpassinga these numbers nebeera overwhelmingly n'abantu bangi. The next show we've had Yashiba was also okay, yalimu abantu nga 300 something. No show yakubya abantu ndowooza ne bayingira mu bantu nga 600 oba 7 ate nga abali wabwera abakyayagala okuyingira be bangi. Now there are so many things that happen behind this show to happen, because Kibanda yali alina kutuuka Lwakutaano ne mutamulabako, ne wabyawo video ezifuluma. Kibanda abapromota abaganya okumumalayo, abalazeeko aganya okulinya ennyonyi, and so many things. But I want to first clear the air. Abantu abasinga ndaba nnyo comments wano nga zibeera zivuma aba Vibes UG, so in particular nga zivuma nze nga ategese obubi nga akoze eki. Njagala kino kibeere categorically clear to the people to know these shows that you see in Dubai si za Vibes UG. No, zino show zibeera z'aba promoters abatuwa tulanga esho zino. Ekyo njagala tubeere clear. Maybe simply because it's Vibes UG that has the name, okulaba nga lyeriyitamu ennyo mwabali eyo mubeera mulaba nga show mulowooza nti show zino zibeera za Vibes UG. But bwe ziba nga zibeera zaffe, why isn't he performing? This is what I'm going to talk about. Bwe ziba nga ziba zaffe tuba tuyina amaanyi mangi nnyo agateeka show week per week. So we have different promoters in Dubai abategeka shows zino okuba nga zibeerawo mu Dubai. Ffe kye tukola is okulanga show zino, okuziwa publicity and n'okuziwa hype. Mpozi the other thing that we do is we do events management okulaba nga tuyambako these promoters to execute. Now the promoters that organize Alien Skin, abaana bato in business, in sense nti this is their first event okutegekebwa mu Dubai. Now ba booking Alien Skin, of course bayogera naye before the saga of Palazzo, before the saga of Freedom City, and then they negotiated money
ze basalawo kumuwa that I'm not going to disclose. After negotiating money, show ne bakkiriziganya ku buli kimu nga bwe kigenda okubeera. Now this is what actually most people don't know. Nti bwe baamala okunegotiatinga ssente na buli kimu nga bwe kigenda okubeera ne batandika okulanga Kibanda n'abawa ne advert ndongo neranga. Then Freedom City ebaawo. This is when the whole world get to know how powerful Alien Skin is, and no doubt he is the only artist you can organize, and you be rest assured you're not going to get a loss. Kimala okutuukawo Kibanda akubye Freedom City bulungi nnyo. Kibanda agenda US, I mean agenda UK, Purple Party. Tulaba nga promoter angamba era nagamba ba promoter nimbagamba amaanyi Alien Skin gaalina ssaawa zino ne ssente ze yabasabye nga tannayimba Dubai. Mubeere sure that many things are going to change on that way, because ssente ze mwalagaanye sirowooza nti akyasobola okuzikolera when it comes to how powerful he is right now. Ne babaawo mba ndi awo nga bantekako akasimu baŋŋamba Kibanda yatongeddemu ssente okuva ku ssente ze baalagaana. Okay, bamwe bayabongeddemu ssente, half of the money ze baasooka okulagaana ne babongeramu. Ne bagamba Kibanda aba yabongeddemu ssente, it is okay, that money mujja kuzikola mumuzimuwe. They topped up the money ne bakkiriza. Kibanda goes to US, bakuba Purple Party, it becomes a success. Kati tulanga Dubai, netulanga. Within a course of action, Kibanda ne basaba business class biri. Now business class biri wane Dubai yali ya nusu kanaana. So nusu kanaana bw'ogamba ogule business class biri kubanga ekivulu kyali kya mitwalo 10 ku mitwalo 2 VIP. Now business class eyakanaana ze $8,000,000. Now this is abantu babiri mu business class zibeera $10,16,000. Now $10,16,000 mu ordinary bano babeera abantu 116 nga bayingiridde bwereere kubanga obeera osasudde business class. Now ogatako ssente ze baalagana okusasula that I'm not going to specify, bw'ozigattako wamu almost weesanga nga oyina abantu 3 mu show abayingiridde obwereere nga that is you've just paid the artist, you've just paid for the business class. Omuyimbi tanafuna weebaka, tanafuna kyakulya, tonasasula permit ya muyimbi, which costs 2.5 for the artist to perform. Bintu nebitandika okukaluba because jukira ono promoter mwana muto mu business sinti sente ziri aho aziina yategeka Kibanda nga netamanyi maanyi gwa muntu gwategese teyetegese because singa yali over events nga yategeka awo baswelo events. I'm very sure managing this event would have been quite simpler because bano balina experience in the game. Kati nga mugamba nti really business class okusasula business class ebiri tekigenda kusoboka, ogenda kuba tosobola kujjayo ssente nga akitunulamu ng'ayogera ne management ya Kibanda. Management ya Kibanda yali understanding enough. I don't know whether yababali at these dynamics of how much money goes into the business class era baba abantu bameka baba bayingidde nti sente ziba tezisobola kuvaayo. Management ng'ekitegeera, management ng'ekkiriza nga emukola ki emugamba okay, it's okay, bookinga tiketi za economy, no worries. Nga bookinga tiketi za economy nga mugamba. Now prior the show visa ya Mickey seems too funny ya rawo because visa ze Dubai sawa zino zirawo kuvaayo, sobola zitekayo at the same time eno nevaayo endala netavaayo. Eya Mickey ng'ekyaluddeyo tugirinda nga bagamba okay soko obukingireko zino visa zabiri because ya manager wa Alien Skin yali efulumye ne ya manager wa ne ya Alien Skin yali efulumye nga bagamba nti okay
katubukinge ticket za Alien Skin ya manager visa ya Mickey wefuluma ne ya chosen on one of the guys oba abakinga Kibanda oba DJ we, I'm not so sure bali bagenda okujja naye bezifuluma nabo bajja the following day and they're like okay ngabatekayo visa za economy. We reach the time tomorrow Friday Kibanda Rhino kutuuka enyonyi nemuleka eyasooka enyonyi wemuleka eyasooka kati kino kubuildingira story okulaga why the Abu Dhabi show has not happened. Buzibu bwa Kibanda oba buzibu bwa promoter eyategeka show eya Abu Dhabi. Enyonyi etuuka eyasooka ngereka Kibanda. What I hear, Kibanda yali waka teyatuuka ku kisaawe kipromota kyebangamba atugamba okay enyonyi esooka emulese so what next kyekiddako Kibanda has to be here. Alijukira Ram yawaddeyo venue ffe tulanga buli lwe tulanga ekivulu abasinga muba mulowooza ekivulu kyaffe nga tukwatagana n'abaana bano Mavo ne Fazira nga tubagamba okay now we need to do whatever it takes for this event to happen. But on that day in the morning Kibanda agamba Bafazira abategese show nti I am coming in Dubai but on zero balance. Okay, bali tebalina sente. That was 2 days before we basaba tickets za business class. Nga bana banonya sente nga basasula sente ezasembayo. Balance ezasembayo nezaali zongeddwamu nga bazisindika baziweereza bino ebigambo byenjogera. Promoter byangamba byogera nga promoter we yangamba. Bweba byawoka ku management ya Alien Skin kyamanyi then they can give the account, but I'm giving the account of what the promoter told me. Nange chemanyi chinalabako na agangi. So they give the balance to the management of Alien Skin. Kubanga yagamba ajje Dubai ajira ku zero account nga tabanja. Kati bade bitambula ebisinga obungi ndi Kibanda yabalazeko yaganya okujja nga temunamalayo mwade mwagala kumubba ebyo bichamu. Kyobulaba mbadde nga nkola statement ngamba bafani munsesa. You don't know what is happening. Nae you're going ahead to say mbade mwagala kuba Kibanda mbade mwagala kola mutya. Now Kibanda liko zero balance. That time enyonyi emulese ayogerezganya ne bano abagamba Mickey seems to fani baba tagenda kujja nange sigenda kujja ye Kibanda kuba kyaliba bayiwirawo omubiri ekyo kyona kirabye era kugamba ono baba tagenda kola what sigenda kola bwenti na bagamba Mickey baba talinajja nange sigenda kujja Dubai. Good enough. Visa ya Mickey nefuluma ku Sunday ne ya chosen. Bagamba okay kati mutekeyo ticket endala za abantu bana. Ya manager eya Mickey eya Kibanda ne ya chosen. Enyonyi esooka egenze za yali Emirates. That was 2.4 per ticket. Time was 2 goes all kuba math, that is 4.8 million. Enyonyi ngegenze. Nga Kibanda agamba nti okay kyendabye sawa zino era njagala munyongeremu ku sente. Friday show ya Saturday jukira sente ze basoka okulagana yabagamba munyongeremu sente ne bazimwongeramu nagamba gira ku zero balance ne bazimuweereza nabera nga tabanja. Kati ku Friday enyonyi esooka emulese nagamba njagala munyongere ku sente kati kyendabye njoke nzije Dubai. Ngabana bakubempa wa then ngabongera mu kusenge ngabakiriza nti okay it is okay jangu oyimbe Dubai atekeyo ticket ne sente tojja kongera mwezi zisembayo ngokoze ki ngotusenga kiriza ngokwetala kuberawo because it was on last moment. Sente jukira balize baweereze zikola zero balance ajenga tabanja zali nyingi bali bazinonyezaawo batunze ticket bagase kati zine zisembayo ennyonyi nga etambulirawo on that same day fena tukimanye ebeera ya bay. Abaana nga banoonya sente tuyina betuyitamu awo because kino bwe muba mubadde mugoberera mujjuke olunaku lwa Friday tetwebaka twasiba ku Venom ekiro kiramba until kumakya omuyimbi paka actually show yagwa nga tetwebase nga sente tuzinoonyaawo sente tuzifuna ku ssaawa ndowooza nga
2 because abaana abategese show jukira mbagambye bato sene nga bazibona kusaawa nga 2 nga bateekayo ticket kati baba babookinga ticket nya passport nejja ku simu ya Mavo promoter omwe yali behind nga guess what bagamba n'oyo passport gye twaweereza naye mumuteereyo ki ticket naye nga ticket za bbeeyi ticket nga za bbeeyi kati bali abantu bameka 5 ate kibanda gwe tumanyi ku solida gy'alina ku bakyaliibe bw'omala n'owemamaza n'omugamba nti nno ticket etogenda gisaayo tajja kujja naye ng'ate abantu baguze tiketi balinda ki kyokubaayo kati neŋŋamba abantu bano ne Ram n'abagamba nti kibanda kyonna kyayagala tukikole naye alina kuyimba wa Dubai kubanga bw'ataayimbe Dubai nze mugenda kokesa ebbaala yange nange kibanda bw'ataayimbe abantu tebamanyi nti nno mu abategese sho buli sho etegekebwe Dubai abantu balowooza vibes gyeberekoze ki egitegese tukole kyonna ekyetaagisa kibanda kyonna kyayagala tukimuwe akole ki ajje e Dubai kakati nga tubukinga tiketi 5 nga tuziweereza ng'ennyonyi erina okusimbula ku ssaawa 9 yali Uganda Airlines ng'esimbula ssaawa 9 n'eddakiika 3 kitegeeza check-in by ssaawa 8 ebeera egaddewo kibanda yatuuka ku lunaku lwa ku check-in nga check-in egaddewo yatuuka nga bulayo 40 minutes ennyonyi okusimbula ennyonyi ey'okubiri n'emuleka kati ennyonyi egenze ku Friday actually egenze ku Saturday because jukira twali mu Friday ennyonyi yasooka okumuleka kati bw'aba abadde alinnya kiro kya Friday ku ssaawa 9 n'ekitundu ez'ekiro kitegeeza ebeera Saturday kati nga tuli mu Saturday olunaku lwa show twakabukinga tiketi emirundi egyo ennyonyi egaanye kakati then kati nga the only option eriwo waliwo fly Dubai ngeta flyinga ku ssaawa zaali 4 ng'etuuka eno ssaawa nga 7 nga option eriwo is kubukinga nnyonyi eddakaawo kibanda abeere ng'ali ku nnyonyi ng'ennyonyi ezirala zijja kutuuka kiro ssaawa 6 then nga ne option endala eriwo ya Air Arabia nga waliwo ne Emirates yali mu $3,400,000 per person Air Arabia yali mu $6,000,000 per person but remember there are 5 people kati tubeera jukira zino ezasoose ennyonyi egenze zaabadde mu $14,000,000 plus kati tulina okumakinga sure nti tufuna ssente endala ezitagenda kuka wansi wa $1,15,000 okulaba nga kibanda tumuteeka ku nnyonyi ajje Dubai naye nga challenge gye tulina nti omuntu gwe tudiringa naye jjukira yalina ekisembayo essaawa zino mu industry ya Uganda mu music so si wakupapira yalina okwelowooza bino byonna byenjogera awakana nina videos nina buli kimu kubanga documentinga all the process nga tubukinga ticket ezasooka nga tusindika ticket nina akafaananyi ka Mavo promoter nga atudde amaaso gamumyuse kubanga yatuuka nekiseera amaziga ne gamuyitamu talina ssente naye nga ayitamu stress ey'amaanyi naye nga alina okumeka sure adelivaringa kyeyasuubiza abantu okulaba nti shene ebaayo kati ziri ssaawa 9 gwa kiro ennyonyi ey'okubiri erese kibanda naye twagala kibanda gyayimbe now this is where abafans abasinga kati gwe wakana nti Air Arabia yatukadde $6,000,000 nti kati gwe tosobola kukitegeera naye nga Air Arabia ennyonyi yonna nga esimbula mu ssaawa eziddako okugezako kugibuukinga ebeera very expensive nga tunoonya ssente awo ndala actually ssente zaali teziriwo naye nga ate ne ssente olutabaawo tulina okusooka okulinda approval ya kibanda atukkiriza okumuteerayo tiketi endala alinnya gye because ye nkugambye tebamupapirako ssaawa zino yaliko ng'oba oyagala kuwakana oba okola ki ye yaliko ekyo buli omu akimanyi kati nga sigenda kuwa nsonga lwaki kibanda yamisinga flight naye nga nayo ngimanyi kati nno nga tutandika okuba amasimu kakati tukoze tutya tubukinga ennyonyi eddako make seems too funny kati gwe boogera naye yalinga go between nga bagamba n'ekibanda tetulina kumupapira ssaawa zino ali bize alina waali ne muganda we
banywamuuko sooka tumulinde yerowooze bw'aneerowooza then abagambe muteekeyo tiketi alinnye nga ziba ssaawa 9 10 11 12 tulinda kibanda yerowooze oba tumuteerayo tiketi ajje ayimbire ne kavidiyo ako nkaalina ffe alina kavidiyo kenakwata nga tekaliko ddoboozi ne mbagamba guest economic activity taking place nga tuli awo fenna bituweddeko naye nga tulinda decision ya kibanda tumuteereyo tiketi ajje oba aziwera ssaawa emu nga kibanda agamba ok kati banteereyo tiketi y'essaawa 5 nzije tiketi y'essaawa 5 jjukira fly Dubai by then twagezako kudamu okugibuukinga nga ebifo byonna slots zonna ziri full kati takyasobola gikozesa kati ennyonyi eddako ku check in eddako yali Air Arabia nga bwembagambye ng'etuuka eno ssaawa 10 ng'okugibuukingirawo there and then instantly egenda eri like 2 hours to go to the check in nga ya bbeeyi ya $6,000,000 bino byonna byenjogera mbirina ku video nga evidence kubanza ebintu byabayimbi mbimanyi mbirina behind scenes zonna nzirina ngoli bwana awakana nga nziplayinga nga tukubira nga tugaba ne ennyonyi eriwo ya $6,000,000 times 5 people that is $3,000,000 naye nga mulimu already ezasoose okugendamu nga $1,000,000 nga 18 ziri zitiketi zayononese ate zo tolina ngeri gyogenda zibanja kuba oyinza onyiiza kibanda ate n'atajja kati ssaawa zino nga tulina kumuwembejja kati okulaga lwaki show ya Abu Dhabi tebaddewo all this process is happening bano bapromota be Dubai abalina main show boogera ne promota wa Abu Dhabi nga ye tayinaako any pressure ali okay tafaayo oba kibanda zoba taze si byaliko even to last minute yabaddewo ku kisaawe naye nga yesi yabaddeko wakitegeera nti afeeyo nti abantu bange how am I going to deliver to them nga tunoonya sente kibanda akkiriza okulinnya ennyonyi nga tuddamu tunoonya sente awo okumuteerayo gundi tiketi nga tiketi eriwo ya Emirates kati nga sente nyingi nga tugamba okay kibanda singa abasobola okukkiriza ne tusasulirako oba manager ne Miki n'omulala ne negotiatinga kibanda nakkiriza nagamba okay nibaga mugule ya Miki mugule eya Chozen ne ya kibanda kati manager wa Miki manager wa Alien yegulide ticket ya mlese ndoza n'omuntu n'omulala okutaano ne tugula ticket endala zabadde mu mutwalo gumu zabadde mu $10,000,000 mu emitwalo 8 ezo ezasembyeyo kati kino njagala okulaga nti show ya Dubai okubeerawo yagenzeemu $1,000,000 ezaweze $30,000 just nga za ticket kati gwe omuntu eyabadde agamba nti no bipromota bye Dubai mwatutama mutumalira obudde mwali mala koisa kibanda nga temumusasudde njagala omanye kibanda yazze Dubai nga ali ku zero balance okuleka sente zayongeddemu ku last n'agamba mugenda kunnyongeramu esente wezi ate nga sente zonna ze balagana za kuyimba showmaker 2 tiketi zino zonna ezagenzeemu toyina ngeri gy'ozibanja kubanga boy ono yaliko ssaawa zino tolina kumwemamaalizaamu kubanga era bwagamba nti sigenda kujja ate onoomukola ki tewali kyoyinza kumukola nga tuteekayo tiketi kati nno nga tufuuyirira kagalo katusabe leero ennyonyi bagirinnye obunkenke bwabadde bw'amaanyi okuva ku Friday sitegekanga sibeerangako mu kivvulu kyatutadde ku pressure nga kino ekivvulu gwe bw'oba osobola okugoberera osobola okuddamu n'ogoberera page okuva ku Friday n'olaba ebintu byonna ebyabadde bijja bibako wetegereza vidiyo zonna osobola okukachinga up ne story eno gyengezaako kunyumiza how this event managed to be there nti twamaze okubukinga ticket kati ne tudda ku Maseya kibanda singa atuyamba n'alinnya ennyonyi mukama mulungi nga vidiyo zimaze okutambula nti kibanda simanya abapromota abaganya okumusasula atagenda kujja katonda yabadde mulungi kibanda n'alinnya ennyonyi kati agirinnya ku Saturday ssaawa 10:00 alina okutuuka ku ssaawa 4 naye nga show egenda kutandika now engeri abantu gye baagalamu alien skin ssaawa zino this is the first show we've organized in Dubai omuyimbi n'atuuka on the same day night no yali ebaddewooko ndowooza yali ebaddewo okuba ne Fika Michael Lawyer oyabeerako kupiki n'atuuka ng'atuukira ku show abantu ne bayingira nga tebanalabako kibanda ng'ayingidde mu Dubai eno ye show
kati tekikulaga amaanyi g'omusajja ono nti ssaawa zino abantu baaguze tiketi nga just kuba babadde baweddemu amaanyi ng'amaanyi tagenda kujja ne video badde butandise okutambula naye abantu basigadde nga bagula tiketi kasaba bamulabye nti naali ku kisaawe ne baddamu amaanyi ne bagula tiketi ne bajja ne bayingira show nga tannayingira Dubai because anything can happen ku migration ya Dubai ne bamugana okuyingira ekyo abantu abali wano Dubai bakimanyi naye they took on the faith olwokuba babadde baagala kibanda ne bayingira show ne bajjula kati bino byonna bibaawo nga promoter wa Abu Dhabi aliko zero remorse si byaliko ye talina pressure yagamba nze pressure ensuseeko ng'amasimu agajjeko bano promoter bane bamukubira ab'e Dubai amasimu tegaliiko bino byenjogera bigambo bya bapromota ba Dubai kubanga nze sirina nsonga lwaki njogera ne promoter wa Abu Dhabi okubanga there is no why I should because we have no business it's just nanga bulanzi kivulu nenga tabiriko tutuka ku kisaawe twamusanzeyo ku kisaawe nga gyali ne welcoming omuyimbi najja n'ayimba kakati bannange sirabangako ntiisa eri ku muntu nga ntiisa gye nalabye ku Alien Skin oli sita tomala gajja n'omubamukiramu natunudde nekakkanya ne tugenda ku show kibanda najja n'ayimba omusajja w'amaanyi era asobola okusaba sente zonna zayagala okusaba zimuwe kubanga abantu aba bajja kujja currently but njagala okugezaako okusigira ekifaananyi ayimba show ye Dubai eggwa bulungi nnyo naye nga tuyise mu kusabirira buli kimu yo wali kyabadde kyakusabirira kibanda tanyiiga ne yeekyusa era twabudde ekisaawe mwemula ku kisaawe tetwakoze interview kubanga nagambye promoter ne ngamba omanyi kibanda omumanyi tuyinza okugamba nti no tumuwe interview olina abuze kwa abantu bangi nnyo abaana ababadde balina kamera ne microphone abeetegese okufuna interview ne mbagamba omwana ayinza okubuuza kibanda ekibuuzo ne kimugyako waya kyetuba tukola kibanda waafulumayo tugivuge ka troti kalamba tukwate bukwasi abalenzi bateeke ku gadi bagambe tumutwala straight ku motoka era we yavuddeyo twagivuze eggaali lumu straight kibanda kuyingira motoka kumutwala ku apartment we yasoose kutuula nga we tulinda show kino nga kyetwewala tetwagala muntu yenna yena kuteekawo mbeera eyinza kunyiiza kibanda kuba ayinza ofuniramu thought endalawo n'agamba tuddeyo kubanga ye ebintu by'okujja nti simanya ayimbe Bulaaya sikakasa nti oba byayagala ennyo era akugamba nti nze sikisagala byakulambula ebyo okitegeera mukama mulungi kibanda ng'ayimba show ye Dubai ngegwa show ye Dubai yabaddemu abantu bangi naye njagala okutegeeza nga mwabalabye nga bangi bwe batyo promoter teyafunye sente kubanga nkugambye miliyoni eziwera nga 30 zagenze mu tiketi ez'ennyonyi bw'ogattako sente kibanda ze yasaba nga nnyingi zakabalinza amabanja teyafunye sente naye ng'ate abantu babaddemu bangi kati imagine singa abaana bano bateeka show nga temulimu tiketi zisukka mu 3 bandi badde balina sente nyingi nnyo but they didn't get money because there's so much money there was a lot of money that was put in nga bagezaako just okumakinga sure nti kibanda atuuka wano zino sente zonna zaali zakwewola I can testify that kuba naliwo gundi leetayo zino bino byonna bibaawo nga promoter wa Abu Dhabi nga mbabuuza ne kati wa Abu Dhabi ali kuki tamanyi kyagenze mu maaso kibanda kutuuka Dubai talina kyamanyi tutuka show ya Abu Dhabi bagikyusiza venue bagiza ku Cubes Club ya Kevin. Now Cubes Club is very small for Alien Skin to perform there kubanga era n'okuva Uganda kye yali agamba nti mpulira Abu Dhabi akafo katono sagala ntukeyo munyimbisize mu kayembe awo aba mutuufu kubanga his level of gyaliko saawa zino n'abantu basuubira okujja mu show ye obuteeka mu bbaala eri gye babadde bamutegesemu okusooka ebeera ntono ng'osobola okugezako okutegeera kyagezako okutegeeza but still bwe tudda mu business perspective kyogamba kibanda singa nkugambani singa
omugagga nga Kirumira bakupangisiza okujoyimbira abantu 15 tobayimbira kubanga bali mu ddiiro lyabwe. Once you've been given money, I think you just need to deliver. Chebakugambye okudelivaringa without if that is a prerequisite why you should perform, it should be in the contract. Nti siyimbira abantu bwe bati naye ate eyo gundi tesobola kuvaayo ku last minute n'ogamba nti akafo kati niyako sijja kayimbamu kati awo nalabye nga awo tekyabadde fair to the side of the promoters if that is the venue they have. Bo omuntu ayinza okubanga just ategese nga ayagala kulaba just nga akunyumira bunyumizi. Yavuddeyo Uganda nga we are uncertain whether he will sing in Abu Dhabi. Naye nga the goal was katusoke tukiryalinga main show eya Dubai kubanga yabaddeko abantu bangi era yabadde jja kuleeta problem mu industry. One guy that I would want to salute is Shimi Events. Shimi Events has an event, the next event eya Rema Namakula. Shimi Events yabaddewo from the word go ekivulu kino bwe kyatandise okugowinga south kubanga akimanyi if Alien Skins show does not happen ate nga show ye erimu Venom Club abantu bagenda kujja kati Abu Dhabi okyasobola okulanga ekivulu abantu bagula ticket before you cannot. So this guy was there, he even contributed on some of the money eza ticket ezabadde zitusumbuwa okugezaako okulaba nga sheno ebaawo such that eye tebera sabotage ARM egenda okubawo. Now I think all promoters this is what you need to do kubanga era nagambye nakoze statement ngamba singa ba promoter be Dubai bamanyi sawa zino bonna bandi badde batekinga initiative okugamba nti no what is needed for this show to happen kubanga yabadde y'amaanyi nnyo ensi yonna egitunuulidde kati singa teyabaddewo kyandibadde kirala ne Dubai authorities anditegedde nti no waliwo no show yabadde mu Dubai omuntu n'atajja kubanga abantu bo babadde twalabye abantu mu show ye Dubai betumaze emyaka 2 nga tetwalabanko mu bbaala bazze okulaba Alien Skin. Mbagamba show ye Dubai yawedde bulungi nnyo Kibanda nga alina okuyimba ku show ya Abu Dhabi kubanga sente ze bamubuukinga zaali za show 2 ne kati nga twasuze enkera nga tetumanyi oba Kibanda n'ayimba ye nga akugamba Abu Dhabi yonyinza obutayimbayo just like that ate oli tebateesa naye kati ogenda omugambi ki manager we yalina okugenda naye oba sekyo ne promoter ne bakyaliba abali like close and not everyone can kuwabula okati ngowabula Kibanda yalina ekisembayo then tukedolayo ku macha promoter eyali initial promoter alina okutegeka show ya Abu Dhabi talina any pressure nti oba shegenda kuba etya oba vene egenda ku bamukubya amasimu tegaliko bakubira mukazi we yagambye bino byenjogera recordinga bibampadde byembadde mpulirako era nze kuva ku macha ngamba ekintu kimu yankubira nga bagamba I am not so sure whether the Abu Dhabi show is going to happen. From promoter eyasooka okukwata ekivulu ku byazandagako nga ye tali concerned bali en screeners ye alagambu and ku pressure abantu bampereza. So what happened? Caves Holding nanyini like the guy in charge of Cubes Club takes the initiative agamba let me go to Dubai kati kino buli promoter kyo ino actually buli promoter ategeke endongo wano making sure omuyimbi oba wali bwaba Uganda syndical representative nga Jobs Link bwe yakola n'agenda e Uganda nga Ramu yakola n'agenda ku kivulu kya Spice Diana kubanga kino kikuwa interface ey'enjawulo n'omuyimbi n'amanya nti omuntu gwe ndiringa naye bwati because I'm very sure singa management ya Alien Skin yali emanyi Mavo in person ne bamuweyinga bayi ku muntu nako tebandi musabye sente ezo nyingi zonna obeda zibamusaba ne kati bo bali basaba omuntu nga tebamanyi weight ye gobera bulaya tebamanyi obozi lino bato zilina atono go yagala ogezako kuleta yaliko definitely bajja kusaba sente zonna ze bagala okusaba nga tutuuka olwaleero Kibanda nga yanti Kibanda yakuwa ekisembayo bakuumye Kibanda okubagamba nti oba show ya Abu Dhabi eneebaayo paka ssaawa zibadde 3 nga tebamanyi oba eneebaayo Kibanda yeerowooza oba anaayimba Dubai Abu Dhabi abagambe ate nga baba wakuyimba agenda kubongera mu ssente zino ndala
teziri mu contract naye okugenda Abu Dhabi mulina okumwongeramu ssente era yabasabye ssente bamwongeremu ssente ajja ayimba Abu Dhabi. Kev's Holding olwo kati yali mu mitambo ye promoter yeebase bakubidde mukyala we n'abagamba abadde yeebase mujja kuddamu mukubireko edda naye ng'alina ekivvulu. That is the level of seriousness Wolf event zaaliko. Kev ng'alwana ayogera na musajja alipipira na musajja kuba nze ngenze ne mbasanga Kibanda abadde alina chain zaali okugula ne mgendawo we babadde ne nsoma embeera nzomanyi we ndaba awantu nga sijja kusobolawo neetegulawo mangu ne nsoma embeera bulungi nnyo nga bakuuma Kibanda. Kev nga yakuumye Kibanda naye nga Kev's Holding ye just yamuwadde venue agenda kuyimbira kiringa nga Ram events kufaayo nnyo okusinga ate ono promoter yaleese. Kakati nga weebuuza in a sense kubanga yasasulako ku ssente ze yasasulako ze sijjera kwatiikiriza naye yabadde alina okubeerawo force ennyo okulaba nga Kibanda akola ajja Abu Dhabi. Kati Kibanda wakkiriza n'akola drop ne Kevin took the initiative ne ssente Kibanda zaayongeddemu Kevin nga yagenda ozisasula zino oli promoter tazimanyi nga bakola drop Kevin nga afuna venue mpya ennene kubanga naye yagivunaanyizibwako atwale Kibanda Abu Dhabi ayimbe. Kibanda akkiriza ku ssaawa zibadde kuba bampeereza nti akkiriza teekayo akalango ku ssaawa zibadde nga ssaawa 2 no zibadde nga ssaawa 3 ng'akkiriza okugenda ayimbe Abu Dhabi nga nteekayo akalango bulungi nnyo. Kati oli promoter waalabye akalango kati namanya nti alien skin agenda kujja nayimba Abu Dhabi awo nno waazuukukidde then n'alyoka atandika okugenda ku venue acyankalanyiza kino tajja kuyimba ate mulanga muti eno nze nga mmanyeri naye ng'obwedda yeebase ye nga tafaayo oba alien skin ajja oba tajja ye yeebase tabiriiko. Now alabye nti Kevin aranye Kibanda agenda kujja ayimba Abu Dhabi kati azukusa agenze acyankalanyiza ekifo agambye ontajja kuyimbirawo kati oyo promoter yakyankalanyiza embeera lwaki alien skin tayimbye mu Abu Dhabi naye nga ye Kibanda abadde akkiriza bino ebyasimanya ayongedde mu ssente simanya akoze biki ebyo tetugenda bitunulya for now because they had agreed to pay the money either way. Ate era Kibanda waddenga okugamba nti okay it shows some level of unprofessionalism because if you agree on a contract that I'm going to sing for this money and all the time you're flipping, you're switching, munyongere mukino munyongere kino mutakola kino sigena kola kino kati munindeko nerowooze ndyoke nkole kino. All that shows the level of unprofessionalism that is going on. But regardless bw'omutegeka kufuna ssente zo kubanga singa tetwasumbukaganyiziddwa nezino tickets zetwabukinze ez'ennyonyi 3 zonna nga zigenda abaana abandi bali bafunye ssente nnyingi regardless oba abasumbi atya oba yeerowoozezza alyoka abayimbiremu oba yeekoze atya era still bandi bali bakola ki bafuna ssente. Naye kati ku lasti Kibanda akkiriza okujja ayimbira abantu ba Abu Dhabi abaaguze tiketi ono omukulu kati lwadde engulu azukusa acyankalanyiza buli kimu. Kibanda abadde ku kkubo ng'agenda Abu Dhabi nga venue bagicyankalanyiza nanyi venue agamba timugenda leeta vuyo bwanga ate Abu Dhabi yo tebazanyirayo CID erikaali show ya Abu Dhabi bwetyo bweganye Kibanda ng'akyusa motoka ng'akomawo ali mu Dubai ssaawa zino n'abantu be. Now kiki njagala okugezako okutegeeza nti Kevin aranye show ya Abu Dhabi okugezaako okubeerayo but of course Kevin is negotiating new prices with the artist okulaba nga ajja Abu Dhabi. Kakati kyembuuza owa Wolf event sebo Kevin abadde akunegotiatingira new prices ne Kibanda okujja okuperforming z'otamanyiko obadde ogenda zisasula gwe weebase mukazi bamukubidde essimu agambye yeebase obadde ogenda kuzisasula oclaiming nti go wasooka okutegeka ekivulu but what have you done because in all these sleepless nights we've had to see that Alien Skins comes to Dubai I didn't see your phone call to these kids abategeka Kibanda ng'ofaayo oba your input in this show to happen okuleka ku kisaawe kwena kusanzi even the last day obwedda tukwatubuza ne kati nanyini event ya Abu Dhabi ali ku kinti amasimu tegaliiko mbuya alina pressure abantu baguze ticket so olina pressure abantu baguze ticket lwaki tofuddeyo kujja eno kulaba nga Kibanda by all means omuwembejja atuka Abu Dhabi because
ekyokubeera nti nno Kibanda wakwata mpola ayimbe, yes, it is a weakness to the management, but bwe kiba kyetaagisa ssaawa zino ayimbe, why didn't you come and do that? Because you had people who had paid tickets to make sure Alien Skin performs in Abu Dhabi. Now another person has taken off the initiative because tebibaddemu nti no bamuyise mabega kumugulira kino kumugulirira tibamuggyeko show. No, that I can testify to that. Tekibaddewo ekityo. Oli ye yabadde yabivuddeko dda. Kati bano balwanye omusajja bamutwala ayimbire bafaani ate gotaddewo embeera oyiye buli kimu. Now sagala nnyo okwogera bingi naye ebigenda mu maaso saawa zino nti ba artist bwe mubeera muje Dubai si we wali nti no waliwo sente nnyingi ennyo eziri awo nti otegeka omuntu muleme kusaba bintu bya unrealistic. There is one artist yasaba ayagala agireka abantu 6, ayagala mu business class 3, ayagala 5-star hotel. You're coming to Dubai, my friend, you cannot get that money. Olini wakusaba business class 2 tosobola kujayo sente ezo because a sold out event one in Dubai y'abantu 305. Kati omuntu abagenda saba sente mmeka okujayo ezo sente okuleka ng'olina amaanyi ag'enjawulo nga Alien Skin bwe yatulaze yakubye show ng'esukka mu bantu 600. Okitegeera kwa Alien Skin ebantadde ku mitwalo 2 ordinary era yandiyingidde. Okiraba naye okuleka ng'olina amaanyi ag'enjawulo ago then ask for this abnormal things. Naye ekivulu kyolabye ng'abantu okuyingira mitwalo 15 n'emitwalo 25. There is not too much money. So muleme kusaba bintu bya unrealistic ng'ebyo ate bwe mutuke Dubai wano mukola ebintu bingi nnyo bye tulaba, some things that we don't talk about because tukireka nogambe ekyo kankireke kigende. Naye omuntu osaba ekintu nga naye tosobola kyetuusaako n'otuuka mu hoteri n'ogamba eno sijja kusulawo naye ng'ewaka gy'osula wafaanana hoteri gy'ogamba gye bakusuuzizzaamu. No. So bwoboze ku business ng'oli artist abajja wano Dubai bambi mutuyambe mukole. Oli ajja n'agamba simanya njagala kulya Chinese cuisine, njagala kulya biki nga tomanyi na gyogenda kubijja naye olwokuba tuse mu kifo kipya yawulya byagala okunywa njagala nywe champagne. Osaba champagne e Dubai, champagne emu ya mitwalo 8 gwe buli lunaku oyagala onywe champagne. If you take champagnes for 4 days emitwalo 8 wano 10 nka wano kamu nkaaga ne wano kamu nkaaga obeera onywedde millions 3 plus. This is minus your salary, minus your hotel, minus your air ticket. Goloza promoter sente zinazijjawo. Olowooza promoter ezo sente abeera azijjawa. Naye naaweereza message saawa zinayagala okunkyankalanya. Ono DJ Wolf, ono like ano ye promoter wa Abu Dhabi. You can testify to what? I can testify boss, nkumanyi. Tegese question nyingi nnyo. Zona ng'oli unserious. Naye yasembayo wali unserious and shit happened. You've been sleeping, they are calling you, you're not picking up phone calls. Kakati saa zino munna aranye ne muyimbi amulete. You're waking up olaba nti kati sente zizze. Don't even say anything, brother. Don't. Because musaga zona ezibaddewo nga bawembejja Kibanda ayimbe. Nze byo sijja na kubitunuulira nno nti oba Kibanda bakusooka kukwata bulungi ayimbe. Yaliko saawa zino era bakusooka kukwata bulungi. Ate botamukwata bulungi anaakuyimbira. Era oyina omukwata bulungi ayimbe kituufu. Yes, it is unprofessional. Niye bw'abanga kyawulira essaawa ezo kyalina okukola. Kati nno munnange ebyo bye bibaddewo naye nga shares happening mu Dubai abasinga mubeera online ne mutuvuma ne mutukola biki. Shares tezibeera zaffe tulanga nange. That is what has happened. Kibanda akyali mu Dubai oba n'abawaka extra show kayirowooze. Embeera bwetyo bweri Kibanda tayimbye mu Abu Dhabi. Sijja kusukka wa